okulembereka abantu be naye omukwano gw'abantu be guli luddawa okulumirwa kw'abantu be kuli luddawa weebaka otya nze waliwo omwana ayinza okunkubira essimu ng'ali mu kiyumba nanyinyonnyola embeera gy'alimu otulo ne tumbula nga nnina okuteeka embase ku bunkenke nnina okunoonya abakozi b'omu embase nenkubirayo bakadama nga munana ne mbagamba tukube ku ssimu emu tukuba ku ssimu za embase ne tusitominga embase tukube eno tumukubira tudde eno okuddamu okufuna ku mirembe ng'omwana agambye banzijeeyo ndi ku embase n'owulira nga tomumanyi si muganda wo si mwannyoko naye munnayuganda naye basajja mmwe ne batirimbula omuntu mu kisomesa kyo n'olya n'onywa ne weebaka era ne mubireka ne biyitaawo mmwe Buganda mugamba mutya mbuno tukuume kalica mbu tukuume kalica simanyi obuwangwa n'ennono ng'ebijja by'abassekabaka babisenze ne babimalawo kati obanga embiri z'abassekabaka amasiro g'abassekabaka gaweddewo agaziikwamu bassekabaka gaweddewo genda emmende Kalema omunyarwanda ali emmende abantu b'emmende baŋŋambye omunyarwanda ali emmende wano mmende Kalema kwata Hoima Road ite Wakiso mu tawuni ite Namusera genda nga tonnatuuka Nkoowe ojja kusanga ekipande ekiriko mmende Kalema weta ogende mmende olaba omunyarwanda bw'otuuka emmende oyinza okugamba oli Rwanda bwe muba temukuumye bijja by'abassekabaka mbw abalokole bagamba mbuno oyo sitaani ate ng'ebya Ibulayimu weebiri oyina amagezi mu mutwe Yakobo Yusufu yakwata taata we Yakobo n'amujja Emisiri ng'akyali mulamu n'amukomyawo ku bijja by'abajjajjaabe afiire awo basobole omuziika Yusufu n'alama n'agamba bwenfanga oluvannyuma lw'emyaka 4 bakwata amagumba ga Yusufu ne bagajja mu museum ne bagaleeta ne bamuziika ku bijja by'abajjajjaawe after 400 years plus 480 years ne bamukomyawo ku bijja by'abajjajjaabe Yusufu fe bwe ntugamba okulima ebyaffe sitaani nze mbuuza oba amasiro g'abassekabaka gaweddewo ate omuganda omuvunaana otya ebyajjajjaawe Kakwerege eyafiira Essingo nga kitandikidde mu Buganda temurespekitinze masiro g'abassekabaka omulembe oguliko kabaka ku Namulondo ne Katikkiro munnamateeka omuyivu ne ttiimu y'abannamateeka abayivu ennyo bakasitodiyani ba kalica ya Buganda bakasitodiyani amasiro g'abassekabaka gaggwawo gatya ne gaggwawo Ssekabaka Ssemakookiro genda Kikookiro zone mu tawuni e Wakiso wakati bw'otuuka kwata ku lw'e Kasengejje yenna ajjudde amasiro bwe muba temukuumye masiro g'abassekabaka onvunaana otya aga Luyindi nja kukwata ebijja bya Luyindi mbitunde kubanga ne Buganda tekuumye masiro g'abassekabaka kakati ebyo olubeerawo ng'abasumba bajja batandika okubuulira enjiri ey'ekisiru mbunno wasamwa nnyoko okakasa basumba mmwe mukakasa Bayibuli ekukkiriza okuwasamwa nnyoko okakasa enjiri eyo gye mugira kalica n'omuzi Bayibuli teyawukanangako na kalica ky'ovola bagenda osoma ekitabo ky'ebyomu mirembe bw'ona osoma ekitabo ky'ebyomu mirembe bakubuulira gundi n'azaala gundi n'awasa gundi n'azaala gundi n'awasa gundi ennyiriri essuula esooka ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna ey'okutaano ey'okumeka zonna ojja zisanga nga zirimu gundi yawasa gundi n'azaala gundi yawasa gundi n'azaala gundi why mujja kudda mu bya gundi bino ekya Samusoni
nyine byawandiikibwa bye mujja okwekwasa gundi Samusoni Mukama yamubuuza mmwe basajja mmwe genda osome ekitabo kya introduction ya Yesu bamuwaako bajjajja be 83 obanga obuvo n'obuddo tebulina makulu lwaki Yesu bamuwa muzzukulu wa gundi Yesu mutabani wa Yusufu ne Mariyamu muzzukulu wa gundi bajjajja be 83 babakomyawo ne babatambuza ne babakomyawo ku Adamu lwaki bwe biba tebirina makulu nedda serwadda bw'oba osobola okuwasa mu guno lwaki Joshua teyawasa muwalawo lwaki Joshua teyawasa mwannyina lwaki wanoonya ate mutabani wa Kyazze wali kutte Joshua n'awasa mwannyina lwaki tewamuwa mwannyina mmwe balokole mwesomere Bayibuli obulombolombo n'ennono tebwawukana na Bayibuli ebyo bye babaawula ku bika byammwe ne babagamba mbu Yesu amala simanyi mbu obulokole bumala mbu nno twafuna famire endala ekyo kibeerawo senga famire ye ebeera nga yenkyamu nga ekurijectinze yes naye famire yo nga weeri nga musobola okulikonsayiringa kola kyonna ekisoboka olikonsayiringe ne famire yo omusaayi gwo mbu simanyi tofaayo ne bw'oba tomanyi bazadde bo bakuzaala nga waliwo chance esobola okubamanya noonya bazadde bo obamanye ebyo bye bakugamba wamma tofaayo kasi oli mu kkanisa kati ffe kikaakyo kituufu Kristu yatuwa ekika yatukolera ekika naye ate n'ekika kiri eky'omusaayi okyetaagira ddala bulungi nnyo ebyo baagala obulwe ennono obeera awo ng'oli kitengejja bw'oti obulwe woogwa lwaki omubano ow'Emityana amanyi omubano ow'e Masaka amanyi omubano ow'e Luweero okimanyi nti bo bagenda okutuuka buli omu abeera mukoddomi wa kkojja wa baba wasengaawe okimanyi lwaki bo banyweza ekyo baagala ffe bakituggyeko bwe banaatuggyako okwagala bwe bakukutula okwagala famire yo nayo okukwagala ne bakukutulako eggwanga lyo ne bakukutulako origini yo kitegeeza oba osigadde oli kitengejja nakugamba bakutula gundi districts ne baziteekawo kufuna origini kubanga tubabuuza gwe omunyarwanda mu Uganda osibukawa kati kye bava batta Kyaggwe Mawokota Bugerere Buddu Buvuma ebyo ebitundu states za Ssaabasajja Kabaka zinnansangwa ne bazitta ne bakwata Kyaggwe ne bamuggyako Buvuma kubanga waliwo abanyarwanda abaasookawo Buvuma era bw'omubuuza kugamba nva Buvuma ne bakwata Mpigi ne batandika ogitemaatema ne bakwata ebitundu ne babitemaatema simanyi Kassanda mbu district ye Kassanda baagala abanyarwanda basibuke Kassanda baagala origini wabula gwe ne bagamba mbu origini terina makulu okakasa Bayibuli egambye tubeera nne endabirwamu gye tulengereramu ebintu bye mutukweka bye mwatukweka tulina endabirwamu ezibiraba kubanga luli twali bato nga tutegeeranga abato Bayibuli egambye ne bw'onoosantalabaza ne bw'onovuunula ennimi waliwo gwe bawa ekirabo ky'okuvuunula oli n'agamba konsantalaba oli n'abivuunula Bayibuli egamba ne bw'ovuunula ennimi nga toyina kwagala toba na makulu kaakati mu bijje eri ne bw'onoobeera Ssaabasumba nga toyina kwagala ggwanga nga toyina kwagala munda mu ggwe toyagala kisibo kya Kristo toyagala Uganda toyagala ggwanga lyo Bayibuli egambye
obeera ng'ekitaasa ekivuga ekitalina muwendo. Kati luli twali bato nga tetubiraba, kati tubiraba. Tuddayo mu disitulikiti 39 ezasooka ze twasangawo, 39 ababaka ba palamenti 39. Buli disitulikiti ereeta omubaka omu, buli mubaka afuna obukadde 5 buli mwezi. Emmotoka yagyegulira. Kadaama nga asobola okwegulira emmotoka? Ono omuwala ono Kadaama Muna yajja wano n'ajja akuba ekigundi ekyeyo kye, kati pick-up gundi. Ye Kadaama nga yajja ne yeevugira kati airport pick-up nga ye yajefunira omubaka wa palamenti buli mwezi ofuna obukadde 5. Twagala ba MP 39 bamala buli district omubaka omu. Tetwagala kuddamu kutusibako kanyaaga ka byabufuzi bitalina makulu. Uganda eterere. Bakabaka bakole ku nsonga z'abantu baabwe. Bakabaka baffe ne mutuko kubafuula vulnerable ne babala nga tebakyefiiringa nga tebakyewulira. Bakabaka be basinga okuswala mu bantu baabwe kati teboogera buli nsonga agitya bwe nayogera bwe nti bajja kugamba bati nayogera bati. Bakabaka baffe ne mubalowoozesa okuba nti tebalina makulu. Abasumba batya okwogera kubanga nedda tugenda kuzimba eggwanga ng'omusumba nga kabaka. Mukama abawo omukisa. Okwagala kikulu. Bayibuli egambye byonna bijja kuggwawo naye okwagala tekujja kuggwawo. Tukyuse ebirowoozo byaffe n'endaba zaffe. Bayibuli egambye tufune gaalubindi eziraba ebintu ebyo bye bakweka ebitalabika tubirabe. Pawulo yonna gy'oli Mukama akuwa omukisa, ne mu ggulu gy'oli Mukama akwongera omukisa. Genda ku kiyungu bakwongera emmere Pawulo mumwongere ebifi mu ggulu. Pawulo leero bamwongere ebifi bamuwe n'ebyange. Tutekotekako gaalubindi eziraba ebitalabika ebiri mu bisenge by'amakolero ga waaka. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nkwebaza olunaku lwaleero Mukama, nkwebaziza olw'ekigambo kye ekitukuvu, nkwebaziza Mukama olw'abawala bo ne batabani bo bano. Buli omu alina bw'akwetaaga nsaba akufune era akulabe. Buli omu Mukama alina w'ayita. Twafiiriddwa emitima gyaffe emimenyefu, naye oli Katonda anyiga emitima. Isirayiri yakaaba, wowe maama, bannaye Marinoso agenze maama, wowe. Bayibuli egamba ne batuula awo ne bakaaba. Katonda najja n'amugamba, gwe Yoswa, Musa yafudde takyadda. Musa yafudde takyadda, naye ate mmwe mulina okugenda mu nsi ensuubize. Gwe agenda obbatwala. Situkawo, ddamu amaanyi ogume omwoyo. Gwe agenda okusikiza abaana bano ensi gye nalayirira bajjajja bamu. Marinoso afudde, atulumye nnyo, naye tuli ku River Jordan tulina ogisomoka. Yeriko tannagwamu. Si kweziribangira awo okubeera awo, owe maama, yaye Mukama yamugamba gwe. Situkawo. Sirika nsiriise, nsiriise. N'amugamba sirika, ddamu amaanyi ogume omwoyo. Gwe agenda okutwala abaana abo batuuke. Wallaayi Yoswa yabatwala n'abatuusa. Kale kyonna kyekiri tujja kutuuka mu linnya lya Yesu. Amiina. Aliyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nensikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange tindokose. Saamu linyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Obwakabaka administration, bannange mulowoozeeko ku masiro g'abassekabaka, mulowoozeeko ne ku fensi ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka emuswaza Mayiga, baako kyokola. Kifensi kya 1904 kyekiri Emmengo mu mulembe guno Omutebi. Bwe muba temulina ssente ffe mutugambe bafutu soja wiiki emu tujja kuba tukimaze, buli omu ajja kujja n'ettofaali. Ffe mutuleke twekolere ku nsonga zaffe. Tusobola n'okuzimba ebisenge ne tubizimba eyo ne tubireetera ku mmotoka nga tufikisingamu bufikisinzi bwe tuti nkola ya Isirayiri.
ne tutereza fence naye bannange Mayiga olabika otya Mayiga n'onyuma mu busuuti naye ng'ova mu kisakaate ekibibwa ekityo bwe munnamateeka Mayiga kafensi konna kaguddemu naye bannange abayivu b'Emmengo nno nammwe mwasoma obugombe twi naye akakomera kafensi basajja mmwe temuswala nedda ife mutuleke twezimbira ekisaakaate ekyo bwe kiweza wiiki nga tekinnaba kuggwa nve ku intaneti gwe ŋŋamba tugambe bakadaama ex-kadaama yenna ali e Uganda bajjaawo ffe tujja kutabula omusenyu tujja gwereeta tetwagala musenyu gwammwe tetwagala olaba bajjajjaffe baasima ennyanja ya Kabaka ettaka ne balisomba nga balitwala egindi waliwa wali waggulu ku lusozi lwa wali Erubya ettaka lye baasimaawo lye lyakola olusozi lw'Erubya ettaka lyawo ettaka eryeru balisimaawo ku nnyanja ya Kabaka nga bayina bikalaayi kyogamba ffe ab'omulembe guno tetusobola kuzimba kisaakaate kya Lubiri 001 bakabaka bonna mu Uganda bonna basula mu bwakabaka bwa Buganda okimanyi obwakabaka bwa Fort Portal ogundi obw'Etoolo buyina olubiri mu Buganda buli kabaka we mu Uganda alina olubiri mu Buganda naye laba ekisaakaate ky'olubiri bwe kifaanana mutuleke ffe tukyezimbire bajjajjaffe baasima ettaka nga balisomba busombi mu bikalaayi ne baliyuwa Erubya ffe ab'omulembe guno tetusobola kukola waakiri ekisaakaate kya Ssaabasajja Kabaka mbwe abayivu b'Emmengo Oweekitiibwa Mpanga looya ababbi bali awo n'ekisaakaate kya Kabaka kibalemye okukola mama mweraba Mukama abawe omukisa Isainawo weewawo mutuleke ffe tetulina tetwagala bitiyo tetwagala nkumbi tetwagala musenyu tetwagala buli omu ajja kujja ne 99 emwemu 99 ejeegi nakasawuka tujja bikola tetwagala ffe mutuleke bulesi tubyekolere Mayiga ddiruyo yakuswaza Buganda go ge mazima ddiruyo yakuswaza Buganda Oweekitiibwa Mpanga ne muvuga amamotoka ne mujja mu woofiisi emmotoka nnene naye kafensi we muva mulowooza muswaza Buganda mwe muswala mwe mweswaza era bijja kuwandiikibwa ku mulembe gwammwe Alimeddeko nagambye nti munnange ba MPs bano kirabika tebakyalina makulu mangi nnyo nti bayinza okukendeezebwa tusigaze batini tuweeko bakabaka nabo obuyinza nti kubanga be bategeera abantu nti naye abakabaka mwabafuula ng'ebifaananyi they are just for ceremonial purposes nti tebakyali kyamaanyi nnyo nti naye singa oba oliyawo tukendeeza ku BMP tuwe bakabaka obuyinza bo bayinza okuvaayo ne bakuba enduulu ne badimandinga nti mutuwe abantu baffe nti naye lwakuba nti tebalina bwogerera essaawa yakakati nti ye bw'agambye nti kyandiba nga tebalina bwogerero essaawa yakakati kubanga tulina ba MPs be tumanyi nti baatumayo we balina otukolera emirimu egyo nti baalaba nti abamu balemereddwa abaffe ayina ensonga ye era ayina ensonga lwaki abiyisizaawo bulumi bungi naye nga ebintu bwe bityo we bitambula mu ggwanga Uganda.